Tuzze tulaba abamu mu bibiina ebyobufuzi naddala ekya NUP baafulumya abaserikale baabwe aba traffic abambala amayinja ne balyoka bambala ne yunifoomu enjeru ne bayimirira ku kkubo ne batambuza emirimu ate ng'etteeka terikola ki liba teribakkiriza. Oli n'ayambalira ddala amayinja agali ku ddaala erya senior commissioner oba generaali oba assistant inspector general, mulimu abayambala n'amadaala aga IGP. Nenda mmwe enanga muyiga okusiimako, enanga mugenda tugoba ku kisa. Kyova olaba kati abantu tebakyayamba, kuba okuyamba mu Uganda kati mwagufuula omusango. Yensonga lwaki omuntu yenna akola ekintu ekigatta ku ggwanga mumutwala mpanga kumusiba nti ani yakuwadde olukusa. Teri ayina kukuwa lukusa, kola kintu kituufu. Ekintu ekituufu essaawa yonna wookirabira, okkirizibwa okukikola. Kyokka ababbi ba ssente y'omuwi w'omusolo ne mubatambulizanga mu bugombe nga mubawadde n'obukuumi obungi. Fred enanga nze naliko nateeta awo jjaamu n'akwata mungi nnyo muzimu. Tewaaliwo musirikale n'omu yadde owa trafiki. Nagula kafirimbi kaali ka $500 ne nnyimirya ne ntandika okuyita ezeeno n'ensiba ezeeri, ne mmala n'ensiba ezeeno n'empita ezeeri, n'empita eziva ewakaliga n'ensiba eziva e Nakawuka, n'empita eziva e Busega n'ensiba eziva e Nalukolongo. Bwe ntyo Fred enanga ky'ogamba awo saagatta ku nsi yange. Abaana bano bakimanyidde ddala bulungi nti ebitongole ebikuuma ddembe birina kukuuma bantu na bintu byabwe. Naye ate ebitongole ebikuuma ddembe mu Uganda enkola yaabyo si eyo. Ebyali badde bikuuma abantu n'ebintu byabwe ate bye bitwala ebintu by'abantu. Ebyali badde bikuuma obulamu bw'abantu ate bye bisaanyawo obulamu bw'abantu. Ebitongole ebikuuma ddembe byali badde nga biteekawo obutebenkevu mu ggwanga, naye ate ebitongole ebikuuma ddembe mu Uganda bye bisinga okutabangula emirembe mu Uganda. Fred enanga ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti mwatugamba nti yamba poliisi naye ekuyambe, naye temwatuteerawo nsalo kuwa we tulina kukoma kuyamba poliisi. Nnyinza okuba obuyambi bwange bwe nnina okuwa poliisi kwe kugiraba nga tenyumira mu yunifoomu eyo era nga tegiweesezza kitiibwa, n'ensalawo okugenda okwetungirayo yunifoomu eyo mbalage enkola y'emirimu emituufu eri omuntu ayambadde yunifoomu eyo asobole okugiweesa ekitiibwa. Fred enanga abatrafiki abamu abambala yunifoomu eziri legit keberako wano ku nsawo zaabwe olaba oba tezigubye. Buli budde baba bateekawo ssente. Emmotoka ne zitambulira ku nguudo ezikola obubenje obutta abantu lwa nsonga nti mugaba ne pamiti ba IOV bammwe bagabira ne pamiti abantu abatannayiga mmotoka, oli n'atandika okuyiga emmotoka nga pamiti emuli wano. Oli n'aleka emmotoka embi etasiba na kusiba efuuwa n'omukka ng'eyinza okutuusa obulabe ku bantu abalala. Azironga azawadde omusirikale omutwalo gumu n'amuleka atambulire ku luguudo ateeke obulamu bw'abantu abangi mu matigga. Fred enanga abasirikale bammwe baleka emmotoka ezitalina kubeera ku nguudo ne zitaayaayo olw'okubanga baliddeyo kasente. Kakati bano abaana bagezaako okusiigira poliisi ekifaananyi ekituufu eky'omupoliisi ayina kweyisa atya. Wagambye waliwo abambala ez'abannamagye ne beetekako n'ennyota nga yenza omu ku bo generaali. Twagala kubalaga munnange omusirikale omutuufu akola atya. Era weebuuze lwaki buli lwemba ngenda mu ziforensiiki zange oba nga ngenda okukola obwa detective ekyamakata neesumikira ekyambalo kyange eky'obuweereza. Nkyesumika lwa nsonga si lwakuba nti mbeera njagala kunyuma, naye mba njagala nnyambala ekifaananyi kyammwe abalina okukola ensonga eyo entuufu. Mukirabe nti temunyumira mu yunifoomu zeezo kubanga ne gavumenti beetaaweerera kukola mirimu egyo, beetasuza kukola mirimu egyo, beetawa mafuta kukola mirimu egyo, era beetasasula musaala kukola mirimu egyo. Bagikola bulungi n'okusinga mmwe abaagisoma, bagikola bulungi n'okusinga mmwe abasasulwa, bagikola bulungi n'okusinga mmwe abasasulirwa. Y'ensonga lwaki twambala ebyambalo ebyefaanaanyiriza ebya poliisi n'olulala ne twambala ebyefaanaanyiriza eby'amagye. Fred enanga njagala ogende eyo ng'oyitaayita mu bantu kati otandike okubabuuza. Kuwa trafiki omutuufu n'owa trafiki ayambadde ekyambalo kya nuupu ogenda kusangaani? Owa trafiki omutuufu
akwate emmotoka ennamu ekyakkirizibwa n'okutambula ku luguudo nga nennyiniyo alina ebyogera neete emmotoka enfunga n'agivuga talina byogera azirongazi alina kamuwadde. tulina ekifaananyi kitonotono kitwagala okubazimbira kyokka ng'ate kinene nnyo bw'okiteekako ebirowoozo. N'olwekyo muyige okusiima abantu ababayambye. Ono omwana ekikolwa kye yakola oba omwana oyo yayambala ekyambalo kya traffic ekikolwa kyakola kusiiga kifaananyi ekya traffic ekituufu kyalibadde kitya. Ne bw'olaba omwana yenna ng'ayambadde ebyambalo by'ekinnamagye aba ayagala kubasiigira kifaananyi kituufu ekyabannamagye baaliyambadde batya. Naye gwe novayo n'ogamba nti bambala ebyambalo ne batiisatiisa abantu. Kummwe naffe ani asinga okutiisatiisa abantu? Njagala okyambale nange nkyambale tuyite ku street tulabe gwe banadduka tulabe gwe banaayayaanira. Ne Museveni akyambala gwomanyi Museveni bw'atiisa abantu. Bwe bibanga byakutiisa abantu ne Museveni ate waali muweze ku TV y'eggwanga kubanga buli lwe tumutunulako ng'ali ku TV z'eggwanga naddala ng'ali mu byambalo by'ekinnamagye tukwatibwa ennyina bemmeeme tugwe mabega. Kati bwe kiba kyakutiisatiisa abantu mpozi nga tutiisatiisa mmwe. Okujjako beera specific ogamba abaana bambala ebyambalo ne batandika otutiisatiisa. Naye ng'abantu ba bulijjo tewaliwo gwe tutiisatiisa era bwe tubayita muke ow'olukumi n'asuula mwebale kukola mwebale kukola. Kati okimanyi nti omuntu aswala okuyita Museveni generaali ate n'aliyita nze? Kubanga generaali takwata bakazi ba Museveni bakwata ono omwana yani ono Alexandra bamukwata. Genero tatta abantu akuuma bakuume. Genero tabba nsi tabba na bya bugagga byayo akuuma bikuume. Kati nze bwe neesunikira ekyambalo ky'obwa genero omuntu kimwanguyira nnyo okumpita Geno Itongwa ddani okuyita Geno Museveni. Lwa nsonga akimanyi nti nze nina characters z'obwa genero. Ba genero balwanyisa ekikyamu ne bayimirira ku kituufu. Ba genero tebawagira kikyamu ne balwanyisa ekituufu. Munnange tuba twagala basomesa nkola ya mirimu tetubageegenya kubanga ffe tetuli mageege. Wabula twagala kubasomesa busomesa nkola ya mirimu entuufu era singa mubadde bayizi balungi nga musobola n'okukwata mwali badde mwatandikiddewo dokkopa enkola y'emirimu. Omwana alaba nga jjaamu akutte n'ayita emmotoka n'asiba ezeeno n'ayita ezeeri n'asiba ezeeno ate nga n'ekirala bannange temukyerabira. Fesi tutambulira wansi w'amateeka ga Museveni. Era ababaga amateeka nga balondebwa Museveni abo tebavunaanyizibwa ku ffe kubanga ffe twalonda ku Museveni. Yinza okuŋŋamba nti IGP agambye toyina kwambala kyambalo kino nga IGP yalondebwa Museveni gwe ssaalonda ku ddiiru ki. Kyagulanyi bw'aliko era n'agamba temuddamu kwambala muti tuliwuliriza kubanga oyo ye Kamanda 001 waffe. Ffe gwe tumanyi. Era nga yoyo gwe twalonda. Kakati Fred enanga okujjako nga toobe musiimi busiimi ng'omuddugavu wa kuno. Omuddugavu wa kuno muzibu. Omuddugavu wa kuno okola ekintu ekimuyamba n'akutwala ng'omulabe we. Omuddugavu okola ekintu ekimugattako n'agamba nti toyina kyonnyambi. Kakati be bano ba Fred enanga yiyi nga munaaba temuli basiimi busiimi. Kati ogenda basimba mu maaso g'omulamuzi nti wuuno yatungisa ebyambalo ebyeru ebifaanaganako ebya tulafiki, nti wuuno yatungisa ebyambalo by'amagye neyewa n'ennyota. Naawe tungisa ebibyo ekiba kikuluma nga nze olaba ndina kimutunga bina sente muzirina. Tunga bina. Oli n'agamba nti Ssaabalwanyi naye ng'ate mutiitiizibwa atyo. Olwo aba akyali Ssaabalwanyi. N'ogamba nti bambala ebyambalo by'amagye nga waliwo neyagenda mu maaso ga Museveni ng'amugamba ate abayambala ebyambalo by'amagye ate nga naye ali mu byambalo by'amagye akabonero ak'essimbalaala nti si musango okwambala kyonna ky'osiimye. Gwe ky'ogamba owa traffic ebyambalo bye tebisobola kwawulwa ku byaffe oba n'eddembe ly'okwambala mwali tujjako nga mmwe mulina otusalirawo. Leero yambala luwande, leero yambala busuti, leero yambala omuwalume, leero yambala ekiteeteeyi kye ekya jjinja nedda. Awo tetugenda tutuukawo. Fred enanga waliwo abantu abagamba nti Museveni gavumenti ye
atandise okugijjuza ebitagasa. Olonda otya omuwemuzi temwakategedde. Museveni okulonda kisa kya Mukama ku bwa Deputy RDC. Museveni twamuwubisa. Museveni twamuwuddisa. Tuyina kkala omanyi ffe gye twambala n'ontunuulira bw'oti n'olaba huligani awedde emiri. Kumbe nze munda nnina eppeesa eryange eddala bwe ndijjayo ate libeera lya bulabe nnyo. Kati Museveni yalowooza nti alwana n'abahuligani ne yeerabira nti ffe obulasita bwaffe buli kungulu naye munda tuli bantu. Kyova olaba kakati naye aleeta mbw abakulembeze ye balowooza nti bafaanana ffe. Museveni okubeera huligani tekitegeeza kweyambula. Kulaga bitundu byo byakyama. Kuwabaze kafeera n'okukagwa wakagudde twakutomeza butomeze era tukyakutomeza paka gavumenti yo weenaatuuka ng'ejjudde ebire lyaggwe byolowooza nti bitufaanana. Kati gwe bw'oba olowooza nti kisa kya Mukama nfaanana ntegeera nga ye. Tukyakutomeza nnyo, tukyakuwubisa nnyo. Tugenda kutuuka time nga gavumenti yo tugijjuzza birerya mu kaseera mpawe kaaga. Bw'oba oyina Nyamutoolo minisita abeera ku TikTok ali mu kawudola azina nga wali kisa kya Mukama Deputy RDC nga wali Balamu Balugahala minisita simanya wanaani minisita ye ensobi ze tugenda kukozesa. Gwe kulowooza nti abo bafaanana ffe era obaleete balwane naffe abafaanana bo naye nga ffe munda ate tuli balala nnyo.